So abeera nti gaagi ey'ekino kita alien egaali ye olyamanya nga teri mu bino ddala kuba egaali ekulimanya abantu bangi kitwaleeta egaali kyalo mulimu omuyaayo mulimu omukintu ayagaliza atayagaliza obusinzi butegeka so tusunsule mu magaali gaffe kyenyinza obagamba osobola obbazza kati ategedde twali abamukkiririzaamu buli muntu alina abamukkiririzaamu naawe kenyini abewakaawo bakkiririzaamu engeri gyeweyisa engeri gye bakuzaiza empisa zeweyisa mu bantu kati naawe osobola ogamba mukwano gwe kibi kyokola kino nga nange bene mugamba nti maani tumaze bungi ebigambo tubiraife ababadde ebweru ffe tumanyi abalabe ye tamanyi balabe be oyinza okulowooza nti bibadde byangu kitegere bibadde bizibu tulwanye nnyo so kakati n'emikwano gye tugimanyi egyaddala tusobola omubeererawo nekitasobola mubeererawo so aloonye emikwano emituufu egirina ekintu nyongeraku aginyezenyo ngenda kuteera ennyimba zo zonna zisanikira social media kulayira seeguya mu ssaawa 2 nze kenyini nakwatisimenga ennyimba nemugamba ali emisikini gwe wali wakweka ennyimba zange nagamba ate kireke sooka ojje ku gulawundi tulwane nenva ebungereza nenkobawo ku gulawundi nkola sho za Serena netandika okukola ezaki kati musajja wange tasobola kuba mu buzibu nembeerayo neneebaka bwe kiba bwe kityo kubukedde obulango wali oleeta bwaki nammwe naye mwera mwali temuzikuba nammwe omusajja yeyassaamu gaasi nemulaba nga social media ewambi nemugamba kyekigenda olimba kyogamba twakuba byabwere tewasasulayo nasasula naye era nga musasula ekitambudde nange kyampa amaanyi neŋŋamba oke social media erungi nange kangende ne kubukedi kati ki kyemuzzaako ekituzaako ndongo endongo egenda kuvuga okuva wano paka January 25 Christmas tuli kalenda n'alieni skin endongo egenda otegede kakati awo buli wamu endongo egenda kuba ekola ki banyenyezemu akagulu muno sibe bayita obuzina obwekiro gwe omuntu avuddeyo matobuzina bwakiro njagala bantu bonna bajje alieni skin womuwulirawo genda osanyuke naye watosobodde kujja ku kooti genda wona ebamulanze oba ku kalenda oba uwa bajjamunabantu wangi Kenya Media tugenda ku Kwacho Festival tukyayimirizaamu ebivulu bya Alieni Skin abaali bamubuukinga bonna mu Kisasiremu tukyabiyimirizaamu paka Kwacho Festival bukisingezi tukyayogera n'omuzigagga hamu twagala ebeere na kivubo ab'obukofiira n'ow'enkwacyo kigwa na kivubo ono abadde agenda bweru byonna bisazizaamu amala kumanya pulogulamu zonna manyi obadde olaga ne kati essaawa eno aba South Africa nzija kati nadde ngenda kumakya ssaawa 3 ez'okumakya neŋŋamba nedda mukyuse tiketi ninye ssaawa 3 ez'ekiro era kati kendabe nga Alieni Skin ateereddwa nzija ngenda bawa music nga mulungi nnyo airport awo entebe muguleewo nzija kati ssaawa 11 ngenda kubeera awo ncekinge ini ngende erintuule essande nina lyange ekiwagonde nyonyi yalinze gwe kyogamba nagikyusiza flight nenjiza ku Saturday z'ekiro omukulu ono gwokola ani ekituufu okabira kubanga ni haji gwasazisa sola nze abakuliza akwasisa ebyempisa naye byampitako nga nagomba yakola biti byampitako naye kakati ngenda kutuuza meeting mbagambye tubeere nnyo Alieni embeera y'ebweru agirabye embeera y'omunda agirabye naffe tugenda mubulira eyawa ey'omunda bwebadde nti ebweru eno waliyo abatamwagala akoze atya okubeera nga abasembeza bamwagala bazze batunyonnyola tuzibadde mu kunoonyereza era agenda kuneebuuzaako nti kikiwaawo abadde wakyame bagamba era ekyo kyekinaatereera bintu bijja kuba bitereera era agenda kutereera kubanga ye mu mugezi amanyi ekizimba namayinja kitugenda kweru eggaali eno kitwale nti kyalo oba ffenna tuli wano tetutegeera kyekimu abakozesa balina abakozi abangi tufuna obuzibu nti ogenda n'ofuna omuntu n'omugamba simayo ekikwaleso nti kusimayiringa n'omugamba lunaku emirundi ng'egi
ng'ena tetuzudde ekyo kyasobola kukola ekyamazima alina kubeera asikaali kubaye alina okuba mukambwe busaawa ate gwe omutadde ku reception kwaniriza bantu kakati ebyo ebintu ebyo engeri gyetufuna mu ngeri eno eya restaurant neno mu gaali mubamu abayaayi mubamu abatwaliza omusimu kati kati imagine omuntu asobola nti alien gwosobola okugamba nti alien asobola okuba akasimu asobola omuntu alina essimu y'emiliyoni 7 ng'epya gyakwata yasobola kuasimu naye bano abakirako bano abagaali bakolaki soka tutulene eggaali ezo tumenye nti alien akuyekinzewo galagi eyo mwe muli abamwagala abantu 10 kati mumugambe era mumwakikola mutya gye muvudde mulina myaka 2 mu emeka nga muyimba naye namwe mulinamu effujjo lyammwe ne tebabasibangako kyakulabirako kirungi engeri gye twakikolamu disipulini kyekyasikulembera kati mu biseera bino wazzeewo kye bayita eggaali buli bizinesi etandika nga gamboli oluvannyuma amateeka ne gagitereeza kati abaana bano baba baleese enkola y'eggaali yesi beebale nnyo n'eggaali esaana okutereeza etambule nga bamanye nti eggaali yaliyeni ebeera bweti ono akola kino eyiga empisa ekyokujja bamanye nti ekkubo olutuudo ffenna tulikozesa nga bannayuganda bwoba osanze abantu abatali mu byaggaali baleke bayitewo n'oweggaali bwoba osanze oweggaali naye muleke akole ki ayitewo kuba ffenna tukozesa oluguudo tugamba omulema akozesa oluguudo owekagaali kano akozesa oluguudo era mutubasanze mwe ate bayimbi mayinja n'ekintu ekirala kyegamba gambye embwa ebukulubukozi naye bakukyekukola kirikusuuza kugamba bugambi muntu bano abasajja bano babebekulu bakamiliyoni bakrismas naye abo babanga n'amagaali naye ng'ayija ekyafuba ate omulimu gwe kubanga ki kubakakkanya gwekakkanya omuntu mugenja kukuba era jaga nti yalunakuba ndowooza ke kabadde kabulamu muto wange eggaali ajagikwatakwatamu naye eggaali ebagimirekera agisigaza ola kyensuubira nti this time ejja kufunamu ku mpisa esobole okutambula kuba nakyo kyekimu ku bimutu ne tumanya nti eyazze egwe omukulu asirikidde wano gwana